Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuvaayo ne kategeeza ng'okulonda kw'abassentebe b'ebyalo aba LC1 bwe kwongezeddwayo, ababadde beesimbyewo ku kifo kino bavuddeyo ne bakiikira akakiiko k'ebyokulonda wamu ne gavumenti ensingo olw'okubamalira obudde ssaako ne ssente. Tunoonyezza abamu ku abo abeegwanyiza ebifo by'obwassentebe empigi ku byalo eby'enjawulo, wabula nga bwe tusobodde okufunako bonna balaajana olw'ensimbi ze babadde batadde mu kuwenja akalulu, okuwulira nti ate akakiiko k'ebyokulonda tekalina nsimbi ziteekateeka kalulu. Ntaddemu ssente, nakubisa ebipande biba byonooneka, enkuba, ssente n'obudde bwennyini kubanga ekintu olina okibalira mu budde bw'okibaliddeko n'omanya nti ekyo kikoze eki kiwedde ogenda kukola kirala. Tutaddemu ssente zaffe, tutaddemu obudde, abantu okubakwasa obukwasa kubasabamu akalulu nalwo olutalo lwennyini. Ekipande ekimu F3 ababimanyi kitandikira mu mitwalo era nga kyatundubaali. Kale embeera eyo etuletedde okubanga ebyokulonda bitumazeeko emirembe, oba si kyekyo babiggyeyo. Ekyalo kyaffe kitono oba kinene naye nkisobodde kitambula buli wamu nga nzita obudde bwange nenzita emirimu gyange nenoonya akalunju ku nju, muntu ku muntu, amasimu ne gavuga, ebifaananyi tubikuba naye kitukubye enkiko okubanga ate batugamba nti ate sole tewali ssente ate tetumenda kumanya kati kuba kati n'amaanyi gatuweddemu. Bano bagamba bukyanga kulonda kubeerawo mu mwaka gwa 2018 bassentebe abasinga bali mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM nga kaakano tebalaba lwaki gavumenti esalawo okulemesa okulonda okw'omulundi guno. Okuva 2018 bwe twasemba okulonda nakolera kwali kwa kusimba layini, ne tusimba ku layini kwabo abakulembeze abali bavuddeyo okuvuganya ku kifo kya LC1. Kyokka olwaleero oluvannyuma lw'emyaka gyonna egyo twajjanga batusuubiza tugenda kukyusa bbanga bweti maaso tugenda kulonda, bbanga bweti maaso tugenda kulonda, era nga bajja bongezayo nga bwe kifaananyeeko olwaleero. Nze ndowooza gavumenti ekisinza ogireetera obuzibu nti bw'oba otunuulya abakyamaani b'LC1 abasinga obungi ba NRM ate beenyigidde mu mivuyo mingi ku kyalo. Gavumenti erabika akalulu yakatidde, erabanga ab'oludda oluvuganya abagenda otwala ebifo ebisinga obungi ebya LC1. Ate bo bassentebe abaliko betwogeddeko nabo batubuulidde nti ku mulundi guno ekigenda mu maaso nabo tebannakitegeera kubanga bukyanga ekisanja kyabwe kiggwako nabo byabasobera dda. Natandika okufuga ekyalo kino, okukulembera sifuga, okukulembera ekyalo kino mu mwaka Pulezidenti Museveni bwe yasookera okulondebwa mu kalulu, that is 1996. Era n'okutuusa kati nze nkyakulembera ekyalo kino. Olwe tusembye okuddamu okulonda ekiko bwerosi wano bwe mbasuubidde okubadde mwaka gwa 2018 bagenda bongerayo ndabanga abatuuze abamaseeko eddembe lyabwe lyokwerondera baki abakulembeze baabwe nga bakola ki Baabalonzi betwogeddeko nabo baliko bye batubuulidde ku bigenda mu maaso. Byatumalamu amaanyi ebyokulonda n'olonda omuntu balangirira gwe baagala, kati obongezaayo byatumalamu amaanyi tebituluma. Kyakusoomozebwa ky'amaanyi nti gavumenti ekyayina n'amaanyi agava negamba abantu mbu tewali ssente zitegeka abakyamaanyi kubanga bazze nga bakikole batyo ate ezitegeka akalulu akali jeno zo ne zirabika ne batuuka n'otuteekateeka akaafika ku district level ne ku gombola level nabo ne babuteekateeka ne buggwa kati bakyamaani akabwe kaganye. Zawedde Hindu yakusakidde embuuzi eno ku lwa KSTV agaleero.